Iragati yagamba abakazi bamubula kanzironziro baba nange kyewunyisa amaka agajirira bwe gati n'osalawo obeeremu omuntu omu nzingira kufunira omukazi gona wasa abere makaga kati amugamba agenda mufunira omukazi gwanaawasa jukira kanzironziro naye ali mu famire eri ey'abagagga kyenagambye ni osanga omuntu mu duniya nga ye takwatagana na kigambo kuleeta bakazi, takwatagana na kigambo kuwasa, takwatagana na kigambo kuzaala. Ne weebuuza ddala ebyobugagga byalina lwaki tatuuka ku ekyo. Olabika yabitegedde. Kaakati ono aleeta lipoota ewaani ewakabona. Amugamba nno omusajja alabika yabitegedde. Yagenze ku musawo ne bamubuusa. Omusajja aleese obuzibu. Kati ngenda kuwa eddagala erigenda omukolako. Ate ky'oba omanya terigenda kumutta, ligenda mufunyaafunya. Nga buli kyoyogera kyawulira agenda kuwenga. Kakati kabona ayagalawo omukazi eddagala erigenda okufuula omwami mawube. Omukyala yagenze okulaba omwami tasalikako musale. Yakomayo wakabona n'amuwa eddagala. Era mukudduka okuyita emanju. Yasalawo agende wakabona baasitudde eno. Kyokka baneena yabaneekanzironziro wange mwana wonna wuwo. Nagamba ebbanga lyonna ngenda okuzimbira amaka. Togenda kuddamu kubonaabona olina ogakozesa nga bw'oyagala. Kyogamba ano wange nti ate wandi. Ano oli kibalagavu olina omwo gw'ensalika leka naye kumpaana nti gwa maama. Era ama kiraba n'ennyindo ya maama. Ate era maama alina amatama gano agaagalama agange. Mama nkulaba wenna kyekyo lengana n'ebisige. Byonna tebyasiimuuka, kumbe byasiimuuka. Agezaako muwaana kanzironziro ali eri mu famire y'abagagga bamugaana okuwasa. Naye nga bw'omanyi obutonde bwo tebuliiko ebyo, Katonda yakola obutonde n'amala. Bumala ne bukubanja. Kanzironziro aleese mwana muwala. Juli agezaako muga Juli nkankubuulire. Ebyo byonna biveeko. Nze nkubuulira. Ebyo bakugamba biveeko nze akwagala. Kati omwami ali wano yeekanda, omusekazi ne mukwatako. N'oli yagaana okubaako engeri gye nteevuunya agenda kitegeera. Kazi n'akulemesa okuteevuunya n'akufuukira ekizibu ewaka wano. Kati amulinda dde kumbe bamuwadde eddagala. Kati njagala olabe yafuuwafuuwe. Omwami ne bamujja ku mulamwa. Abakazi mu nsi gye bali nga balogo. Baasi. N'ayingira mukyala mukulu wedde oli awo. Klikayo baby, klikayo. Mukyala mukulu bannange onsanyusa. Mukyala mukulu onsanyusa bannange. Omwami bamuloga. Omwami bamuloga mwana muwala Juli bamuleeta bamuwa amaka. Kumbe waliwo ekiyayo ekimukabira ku sayidi kono. Agenda okwetegereza. Bane Katonda wange ogenda olengera ekiyayo ne muvaamu ekinyanyumbe. Ekiyayo ne muvaamu ekinyanyumbe mwana muwala tuka. Ekinyanyumbe. Enyumba neetandika okubeera nga eringa ebutuka amatama. Ulire eddoboozi era mwana muwala teyabirinda. Abantu bagagga, abantu balina ssente naye mwegendereze. Sente yo gifunye otya? Sente yo egenda kuva mu kanisa oba evudde mu ssabo. Twanga tulabe sente mu maka. Tukyagenda maaso n'ekitundu ekisooka. Taata bamuwenza abaana bagenda okulaba taata. Kirabika ezimu zeetoolako zaanoba buno bitaata badde ki. Olaba muntu kuwenga. Muganda wange gye buva ne gye bugenda teri kintu kimala gajja nga kizze bwe kityo. Buli kintu kyonna kyonna mu bulamu bw'omuntu kimanye kibaako ensonga lwaki, reason why. Keebuuza akantu ako. Tolaba omuntu okuwenga n'olowooza ava eri mu bbanga n'awenga wabaawo ensonga why. Everything has a reason why. Beera ng'okyebuuza muli nti lwaki. Kaakati omwami yawenga abaana beebuuza kumbe omukazi yakimanyi. Eyali omwana omukulu ewaka. Uno atambulanga ekitagasa alinga mpuna malungu. Baana bangi ababagagga tubalabye nga bali akasasiro. Ne weebuuza taata wayina sente empya n'enkadde zimuyitaba.
naye lwaki omwana alya ku kasasiro, lwaki omwana yagongobala, lwaki omwana ayiwa endusu? Watch out. Kakati musajja watu Edward gwe basookerako ziri emmandwa zimutambulirako bwe ziwowoola, buli omu alina walabira enjuba n'omwezi. Kati musajja watu ali mu nsi y'abalalu. Tugenda maaso ate nga ne Jonathan Kabaka alina empya zaleeta yaŋambye tujja kubeera nga tuzoota zonna muliro. Jonathan Kabaka agamba atya? Kafulu mu kuzannya oyo naye. Laba mwana mulenzi Edward, laba mwana mulenzi Edward. Ekyamutuukako maama yayagala obugagga, ffenna tewali atayagala kugaggawala, buli omu ayagala abeereko bulungi. Naye mu mbeera ey'okubeerako obulungi, embeera eyo gifunye otya? Mama Emma yayagala okututta okutumalawo. Omukazi atandise okuwayiriza mujja we. Kututta ffenna kutusaanyaawo. Mukazi mukulu awayiriza maama Emma agamba ayagala batta bonna basaanyaawo. So nga mukazi watu amulanga bwemage. Mukazi watu maama Emma amulanga bwemage. Omukazi oyo bannange, omukazi ayagala tutte tumalawo. Sibalabanga baana bange nga mukutte kuba musaze mugenze wa maama Emma. Mukazi oyo mulogo bannange aseera n'okuseera, mukazi mulogo nnyo. Sibalabanga musaze kubo gendayo. Abaana bateekamu omutima omulala, bakazi bangi bataddemu abaana baabwe emitima emirala. N'asuubira ndi bw'anaagenda maaso n'okuwamba eddayo n'abeera nga aloze n'abeera waggulu. Naye bagamba ndi okaledda kaddadda, era kituuka ekiseera kyewakola ne kireka kikomawo ate mu ngeri endala. Era abaana abateekamu omutima ogwo baleme kwagala maama Emma mujja we. Taata ye baamuwenza, era omukyala agamba okuwenga kwa taata kwava ku maama Emma. Naye nga maama Emma talina yadde buzibu n'akamu. Omutabanyi era bagamba ye yamuloga, kumbe maama yanoonya bugaggalaba omutabanyi. Omutabanyi yazolika, omutabanyi we ng'awedde emirimu. Emandwa ezimuliko za bugubwa ddalu. Buli omu aba n'emmandwa, oli n'abeerako emmandwa nga za bugagga, naye kakasita kakutanda katebe kakutanda, emmandwa ekubeerako n'ebeera nga yakulaluka omanya owedde. Musajja watu alye n'abala buveera, emmere ali egazze ku kasasiro, bagiyise sente mu maka. Sente mu maka bantu bazaagala zibe nga ziri awo zitonyanga mooli. Ate ekyo kiviirako n'obugumiikiriza okuvaawo, so nga bagamba obugumiikiriza bumala ne busasula. Patience pays. Obugumiikiriza bulina engeri gye busasula, tebiyinza kuleeta bibala bitali birungi. Naye gy'okoma obutagumiikiriza n'oyagala ebyamangu, bino byemu ku bye tulengera ebivaamu. Era nga twagala tumanye sente mu maka biggweerawa. Kitundu kisooka agamba kitaata Jovan ne maama Jovan nakawukamba tumiddeko nnyo. Kimanyi kati mumuteze essaawa zino, mwebale kubeera nga mulaba taata Jova yakimanyi. Egenda maaso mpola mpola. Musajja watu wali eno tabitegeera. Musajja tabitegeera. Nagambe zonna ogenda kuzisanga kwemuke. Ensibuko yo ya bina Uganda ku Majestic Plaza edduuka namba 8 omwali oguli gwa ku 5. Genda bina Uganda byonna ebya buli kika ebipya ne byakafuluma abafulumya buli lwakuna ne ku Mande ebipya. Kuba ku noti 7 noti emu 10 55 yemuka ensibuko ya bina Uganda. Era ogenda okwetegereza musajja watu engeri gyangangala osaaga ogenda okubeera nga tonagwa ddalu oba n'otumwa nga tuli sekise ogweddala emma ne gifuuka baifa n'otya n'ensi eno osaaga n'okusaaga. Emima gyonna gimulinga gya lugayizi. Tugenda maaso. Musajja wattu embeera tamanyi, bantu bangi bagenda nga tebamanyi kituukawo after 6 months nga wayise emyezi 6. Kati oyingidde mu kika. Kaakati addewo omukyala yamutwala ku bugagga amugamba emyezi 6 giyise, kati wayingirira ddala ekika, essente zaalabika.
leero olaba omuntu ne wayita omwezi n'omulaba nga gy'avuga toyinza kugyesimbamu. Siganye Katonda oluusi abamu baba n'emikisa gyabwe Katonda nga yabawandako eddusu. Naye ate abantu abasinga bo balina engeri gye bafuna ssente. Era balina okubeera nga bagenda okufumba ekijjulo. Kati agamba alina okugenda okulayika nga alaba mutabanyi we wajja ayitaagala mbuleko nnyo alina ovuga n'agenda. Ng'ojja kuddamu ebyo by'omwana nze tonkuba baana tulina okugenda tufumba ekijjulo ky'abajjajja. Bw'onodda muzannyo jjajja kayizi ne jjajja nabizaana bajja kutabukira nga tofumbye ekijjulo. Tulina okugenda tufumbe ekijjulo tukiteekako n'empogola. Tukoze temuli wadde tukoledde bwereere. Era agamba bajjako ssente singa badda mu kwegamba mu muzannyo. Bye bafiiriridde ebbanga lyonna bayekeni bafiiriridde bwereere. Ekyatuuka mu maka muno. Kale nno mukyala muto Mama Emma yeebuuza mukazi wate ekyatuuka mu maka ga bba. Kubanga omwana w'omusajja yagwa eddalu alya kasasiro tamanyi ddala kyava ku ki. Nagambye buli kintu mbulamu bw'ensi. Kyebuuze nga lwaki? Why am I poor? Why am I like this? Lwaki ndi bwenti? Lwaki ndi mwavu? Bw'onoo kyebuuza ensi yonna egamba Mukama ajja kuyamba ofune ebyokuddamu. Wajja emyaka gyo balogese ggwe. Era mukazi wattu agamba ekisinga okumuluma kwe kubeera nga bagamba nti yeye mulogo. Kyokka nga mukazi wattu tamanyi na musawo we batandika genda wa musawo. Omwana talina musawo gw'amanyi. Gyali Bantu bangi babalogesezza ne bagamba oli mulogo. Naye ng'ate oluusi mune Mukama yayamba. Ovunaanibwa omusango omunene gwokoze. Okuddewa kanzironziro bamuvunaana omusango. Oyinza otya okuleeta envubo mu maka nga twagamba bw'oba oli naffe totwala nvubo waka? Envubo ye mukazi. Bamugaana okutwala envubo. Teri kwetoloola nvubo. Munnange jjajja nsonyiwa. Teri genda maaso naku gwe. Bino ebyogamba oleeta omukazi otaame. Otaama na mizimu, otaama na misambwa gy'otabukirako. Teri gamba oleeta omukazi otabuke wennyini era mutaka kanzironziro baali bamugaana. Pakasa okubaawo n'obwana bwange tebu. Kati mukazi wattu ono Mama Emma yayongera kuwavuwala. Ebyembi abantu bafuna obugagga ate ne bavuwaza baavu bannaabwe be baali nabo ne bongera kuwavuwala. Era mukazi wattu agamba n'akannyo kabula ne sukaali abule waka. Omwami yawenga. Kati mukazi wattu ono nano ze yamugamba fuba ky'osobola kyonna oleke ndi ofuna omulimu. Togenda beera waka ng'omwami yawenga toyina sukaali toyina buli kimu olowooza ani agenda okukulabirira. Ate wana bwange mbulekera ani bana ye ngenda kunoba gino emyaka ngenda kunobera wani ani akyandaba nze akanduse bwenti. Olina okubonerezebwa. Kaakati kanzironziro bamugamba bagenda mubonereza. Ku kye wakoze n'ozanyira ku nvubo ze twagaana. Nedda. Twagaana okuleeta envubo ewaka oleeta otya envubo eka? Amateeka ogamanyi. Amateeka agafe ogamanyi kati amaanyi g'ekisajja galeete. Ne bamuggyako amaanyi g'ekisajja. Kati njagala oddeyo ogende ku nvubo ndawo bona osalutinga. Togenda kuddamu salutinga jjajja wanzinzirizza amaanyi. Kati awo kimala. Kye kibonereza ekisoose. Bamubonerezza. Emisambwa emizimu tigisonyiwa teri mandwe nsonyiwa. Amafuta. Era at least bakubonereza agamanyi g'essajja ne batwala. Ng'olinga ataliibwo nentuka okupakasa mu. Kale no mukazi wattu yaleeta bbaawo ne yawenga. Amuganidde na mwami ne mbonaabona. N'amafuta obufuta mu nnyumba ne gabula. Ne sukaali ne sabbuuni teri asobola bimpa mwami. Kumbe omwami bamuwenza. Aseka busesi yenna alinga ekitagasa. Mukyala mukulu yamuwenza. Naze kaakati kati wadde atukoze tutya. Omukyala amaze n'ebbanga ng'ekikwatagana n'okulambula eggulu talirambula. Omwami takyasobola kulambuza mukyala bire. Omukyala byonna byogera amugane mwami ddala wano wakabalanga akabimbi. N'ova kuno mpaka eri n'onambuza ebire naye tokyasobola. Nagula obute bwange masuulite. Kaakati eri tuvaayo. Mbadde njagala tudde eri mutaka kanzironziro yalina brother we bino bye mukyala kyaloluta ku mugende wa Muganda olaba talina mukazi. Obugagga abina talina mwana. Kati agamba alina obuteebwe masuulita bwe yali yagula. Ayagala brother wo n'agende bamuweyo akata akwegamba akalimu ebbala. Abantu batugabira ebintu olina omukyali anagamba nkuwadde Segwanga. Neweebuuza Segwanga eno ddala kiki? Bwe kisanga asaba sabira Segwanga. Bwe bakuwa ente gye sabire si buli akuwani aba akuwadde bya ddala. Bantu bangi bakola saddaaka mu ngeri ez'enjawulo.
yamugamba omuwa akati akali emasulita yali tanagenda masulita n'asooka ateeka eddagala mu lyango. Jjukira bagamba okola saddaaka ey'omusaayi gwo kati ajja muganga njagala ogende mangu emasulita ye transport ngenda mukuwa abagenda eddagala lyamansa mu lyango nga terikwata bulaza eddagala likutte bulaza nazolika nawengerawo kiwedde nyeyongedde okugaggawala kati enyumba ey'emasulita kalina ngendo gimaliriza then awo kakati nene eno simanyi bangambyewa enyumba y'ekawala nayo njagigula ye buli olugenda maaso nokola saddaaka mu ngeri eyo yeyongera kufuna bugagga. Tugenda maaso twagala okumanya wa gye bigwera. Abaana batandika okukaaba bakabira taata yagenda maaso n'okuzolika yagongobala. Abantu baloga abantu ne bagamba oli obulwadde bwamujjira kumbe si bulwadde. Abantu baloga banaabwe nolowooza ni yamuloze ku nsi agenda abeerako emyaka buwanana naye ekibi ffenna tugiryako makoola. Kaakati tuba tuli awo omukyala mukulu yajja abuuza maama wa bano gyali yagwe okola ki wano sagana okubeera wano okola ki wano nagamba lekera ogenda maaso n'okubeera ng'ova mu kikomera nagana okuva mu kikomera musajja gwe obutategera obukujjudde ye maama nkuwulira nagamba busigale mu kikomera mpitako mangu ye maama nkuwulira keŋŋende maama. Omukazi yasiriwaza omusajja omukazi atwala ng'alinga atwala ekyonziira. Musajja wattu yafuuka ekitagasa olaba bukambwe kendera omusajja yali akambuwalako ewaka omukazi gwamufukaamirira bebi munange kumbe oli mu kacupa ate akatali kacutekesi bakuteeka na mukafanta kana akanene oba okyazannya nveeyo wammwe abaana ab'obuwala bafumbirwa ngendako eno mba mikwano gyange bagadde abalenzi kati kanzironziro addamu atomera mwana muwala Jowana. Okungamba kiki ekyo? Jowana nkoye ebyokubeera nga buli kaseera atusinkana mu makubo mu bitooke njagala nkutwale wange ninawo nze kulaba nazimba saagala atoddamu ebyo njagala nkutwale tubeerere ddala ffenna siganya abaana ab'obuwala mwagala emirembe nesooka wekkanya omuntu akutwala wadde kale yazimba emmotoka azirina yaali atya bbanga eryo nalonna kyogamba abadde gwe gwalaba wekkawekka gwe gwalinda okuwasa. Era mwana muwala kanzironziro yamugamba bagenderera naye kanzironziro si kati kanzironziro jjukidde mandwa zamugaana okukwata ku nvubo kati ate ayagala genda na nvubo ndala Jowadani tujja kugira baayi gwe nja kulaba kisi ez'oluwuutulo ziflying kisi ne zivaayo. Tugenda maaso era nga bulijjo Vijay Silver tatanikono nga nze nkwereza okuva mu Silver's production. It's a new edutainment 2020 nagamba tulamu ne muke ensibuko ya bina Uganda ku Majestic Plaza eduka namba 8. Ino yentebe yo. Kaakati ulire omukazi ono kulaba ng'ofunye ekikomera ng'ogenda ozunga ku kyalo sagala byakunswaza bw'oba omanyi nti oyagala kutambula ku kyalo kugenda ng'olambula ekyalo Eric wuno yayize emmotoka akuvuge ogenda olambula ekyalo sagala byakuddamu kunswaza owulira toddamu okuzunga ku kyalo nabali bwe baba beetaaga ebyokulya bagulira ebyokulya bw'oba owulira ng'owuubadde ebyokuzanyisa bibi munagula gwagamba taata w'abaana mbwazanyisa ebyokuzanyisa owulira mpulidde maama mpulidde bamuyita Salimatiya origina ne muzi gwagamba okuzanyisa ebyokuzanyisa bino taata w'abaana be naye ensi eno nga gye bw'ogiraba ne gyeraga tekyalina kisa olw'enzo gaani munno naye munnange Katonda ayamba buyambi tuba tuli awo kanzironziro ali mu kulaba Munu TV omuwala gwe yaleeta Jowana kumbe kabona yajjira ddala mu kifaananyi kiri ekyakabona naye nga mandwa ze zajja zikuba mwana muwala eddogo mwana mwala agenda owulira ekibanja kizimbagatana banayo bambadde ki mu kibanja soko lindeko leka ndabe mwana muwala ekibanja agenda owulira kitandise okuzimbulukuka egenda maaso Kuze mama
kakati ogenda okwetegereza bajja bamukyalira omukazi yamutwala ofuna obugagga bane mwana gwonyirira sili wali olinga musiwuufu nga teri n'omu ayagala kulaba n'ensula tezikusemberera bulijjo olina n'omwami nga mawube bulijjo era bwali wano nga mawube kati ateroza ki ekiyinza okubeera nga kinemesa okuba naye ndaba musajja wattu banyumya onaakuba bulatti sente balina mwagala sente naye ojjagwa ku kyokya gundi gwe sente zaagala teri atazaagala nange kazoogerako nzaagala neeba neemwegendereza engeri gye munoonya amajja oli luno okakasa yawe nawofa nalubega oyagala nnyo amajja nkimanyi naye weegendereze mwana wange nekakuleteyo ku kyokunywa n'asalawo amuleetere ku kwokunywa bannange tujja basobola tujja basobola tujja gaggawalanga mwe muddaawo bagagga naye obugagga bubatwala wa kitundu tuli ku kisooka nno n'ekyokubiri nkirina era olunaku olw'enkya manya nogenda kukiraba mukazi wattu yawulira nga omukojo ogumusimbye egyo wanajja mu kiyiga akojowe ayagala kukojowa yawulidde ekibanja kizimbagatana agenda okuba emiranga kanzironzira amugamba bebi kiki yatandika kojowera mukamwa laba embaga laba emandwa kyezikola akojowera mukamwa akojowera mukamwa yagezaako kojowera wansi ajjamu akabiko omulalo akojowe wansi wagano sumulukuka kamwa ke kasumulula omukojowo kiri ekyamuyingidde tekyagala kanzironziro kulambula ggulu tekyagala kanzironziro kwata ku nvubo tunolera buno buba bugagga nabaki siganya abavubuka mwagadde sente naye buno bugagga nabaki the movie zone production in action okirize nga tate Edward ajalabe ku baana be kaino mukazi wattu yakwate kubo agamba mujjaye mune lwaki omwami obeera naye nga gwayagala obeera naye wekaka ne bwemusange wange munnange omulekaana lekani mune kwegamba agira mulekayi keni abeerako ewange lwaki gwomala gamutwala n'omugjawo tiriti bibi ate ensonga agezaako mugamba amuleke nga laba abaana be naye kati wafuna ku ssente byayogera byonna yamba Edward oyo n'ava ku kasasiro amuŋoola buŋooza amugamba n'ekyokujja Edward kasasiro nze bw'oyogera ku mwana wange ommeza n'olutiko wulira tolina nsonyi omwana wange omulisiza kasasiro wulira kyokka kati ojja ozunga wulira mukazi gwoli tolina magezi omwana wange wamala omulogaloga kati ojja omanyira abalogo gange ojja bweyogeza be bayita abatali balogo nti balogo kasanze naloga lwaki mukama nze nali manyi wamanya amazima kino mukama yeetaaga n'akomawo n'alaba ekiri mu ggwanga lye nze naloga Edward ku mazima ki oli mukazi mulogo nnyo si buli ayogera ennyo nti aba mutuufu owentibadde mukazi n'ovira amakanga nemutambulano si buli ekyogerwa ni kituufu nti gundi musezi oyo agamba ni gundi musezi ate yayinza okubeera nga yatula kakiiko k'abasezi oba gundi mulogo nga yakiikirira abalogo yennyini ayogera yamugoba ng'amugamba yateeka omwana we kasasiro mukazi wattu agamba nja genda sijja lemereyo kubanga ano si wange maama mwe sente muzirina naye ffe abaavu tunaddawo abanaku maama mwe katonda yabawa bannange muloganga ye mwagala ate omuntu nga mulogo alabika omuntu aloga n'atuuka okubeera nga addugala obukookoowe ne weebuuza ddugala kiki ekyo kumbe eddogo limuddugaza obukookoowe weegendereza abantu tugenda maaso Silver Tatanikono nga lujjo n'agamba tubaamu ne mukensibuko yabina Uganda ku Majestic Plaza edduuka liba namba 8 omaro gwa kutaano tukola nsobi genda ofune ebina Uganda bino byonna mu printing nga si wolokoso era mukazi wattu yakomawo yayita abaana be kino ng'alaba tayinza kweteekera yali ayagala mukyala mukulu naye mune waliwo omuntu gwe weeteekako nga ye takwagala ng'ogezaako kubeera ng'omweteekako ng'akwesamba muyige mpulirize bulungi jjukira tuba ku kyakwigana kyakumanya ebiseera ebisinga olwaleero it's a new edutainment Silver's new edutainment wamama Edward we educate and entertain ate omwana yenna asodya ngagende wa mamedi ate lwaki mama Edward ataddewo olukanko wakati wange n'abakange ngezeeyo twogere
bakulu n'abakulu mama Edward nayagala okunteera embwa yagaana abaana okudewa maama Edward gaana kitammwe okujja wano mukazi wattu asanze obuzibu munyusa mbuuni talogangako tamanyi ne batabula mu luluuza kugunywa talina kyamanyi ku bya ddogo naye maama mukulu maama Edward yagamba omukyalo ono maama Emma ye mulogo ezeeyo twogere bakulu n'abakulu si kirungi munne abaana kubasigamu sirina kyeki naye waliwo ekintu ekisukka n'olabanga abaana olina okubakugira agudde eddalu era mukazi wattu agamba yaŋŋambye n'okuŋŋamba nti mune nze yaluga Edward n'agwa eddalu bunendoga ne baafe n'abika nti agongobala abantu baddira ebikolobero byabwe ate ne babisiiga bataliko bikolobero naye mune waliwo akagera akagamba nti okalya ddakaddadda mukama eyatuteeka ku nsi alitutemera ekkubo era mukazi wattu yasaba mukama ateme kubo ewatali kubo katulabe firimu eno wajja biggwera nagge tuli kitundu kisooka eyali omwana Edward laba yali Edward ali naazanya nabukoko obukoko obugenzi maama yajjanga okubeera nga anoonya omwana waayi teyagalanga alaluka agende wala jjukira baamugamba singa oligezaako okumuwonya emitawaana we gigira obugagga bw'olina bwonna bugenda kusaanuuka buggwewo alaba talina kyakola abantu gye balinga naye talina kyakola nga kyajja nange mumanye kati amugana edda luno omwana wo nti mwana wange mumanyi munnange kati waki tumuyamba waki tumutwala ebutabika mune twagezaako byonna nebigaana twagezaako mutwala ebutabika olaba muntu kumugamba n'agamba twagezaako buli kimu jjukira buli kimu kiba n'ensonga ate mu bulamu bw'ensi eno teri kitalina solution oba teri kyasobola kuggwa buli kimu kiggwa ate buli kimu kirina entandikwa kati maama yagamba bamutwala buli wamu ne balemererwa naye jjukira alina ekyama kye nti bamugamba bw'oliwonya Edward kitegeeza oba ogenze maaso n'okuzza ogwa Nagomola omusango gwa Nagomola singa abawonya omwana ono guba guzza obugagga buba bugenda bantu nagambye balina obugagga naye nga muganda wange waali obugagga gw'omwesimisa naye ng'atudde ku lukato oba ng'atudde ku kyoto omuliro gumwokya naye nga tomanyi maama obugagga abulina naye kimuluma eky'omwana Edward yali Edward naye kaakati yeezoli kawedde emirimu ye muntu asinika n'emmandu eri ne zisiima kaakati yakomawo agamba kabona amugamba watugamba gye tukoma okukola saddaaka ennyingi kwe kugaggawala nti ye kaakati mbadde ngamba omwami ono engeri gye namuteeka waka ne mugongobaza n'aweega mbadde ndaba tikijja kugira mbadde njagala tuleme genda maaso nakoma kumuwenza mbadde njagala tumutte bussinzo ngeri okugaggawala yasaba omwami we bamutte omwami ali waka omwami yagongobala bamuyita Salimati Yorigino ne muzi omukyala ze yayagala omwami amutte aveewo ayagala omwami amutte aveewo yeyongera okugaggawala gy'okumukola saddaaka ennyingi the more you get rich yasaba obugagga obulala nga bagamba watch out for part 2 era kabona nakkiriza basobole okubeera nga bakikolako kaakati no twalengera omwami ng'alumbiddwa naye nga baga tugenda okulaba ekitundu ekyokubiri let's watch out for part 2 tujja kubeera nga tulaba ekyokubiri tumanye omwami baamutwala batya ye omukyalo omwami bwe yavaawo obugagga bweyongerako bagamba buli gy'okoma okusaddaaka gy'okoma okugaggawala bagiise sente mu maka si buli lubi lwa buugi nagamba nti ebeera mpolwe mwegendereze si buli maka g'olaba ni maka gaddala wabeerawo ebirala ekitundu ekisooka bwe kiwe kigenze Silver Tatanikolo nga by'okuva mu Silver's production Silver's new edutainment we educate and entertain 2020 2010 kuwaguza tubaagala nnyo mwena gye musinziira mwebale kulaba ate era mweraba tusinkagane mu kyokubiri